Ab'ennyumba y'omugenzi Erimiya Jakira ku kyalo Gwafu Central Seta Mugoma Division mu municipali y'e Mukono be bali mu kusoberwa oluvannyuma lw'abantu abatannategeerekeka bwe bazze mu kiro ne basimula amalaalo ku kijja ky'omugenzi Erimiya Jakira agambibwa okuba omusawo wa Ssekabaka Daudi Chwe yaziikibwa ku bijja bino mu mwaka gwa 1923. Wettukidde mu kifo kino ng'amalaalo agasinga gakooneddwa era abamu ku bannannyinigo balabiddwako nga batema emiranga wakati mu kulumiriza omugagga Kato David Kigundu okuwamba ekijja ekitudde ku yiika 3 n'abagaana n'okuziikako omuntu waabwe yenna aba afudde. Bagakubye ekiro ekikeesezza olwaleero gakubiddwa naye nga gakubiddwa gava ku nsonga ya Kigundu Kato yalina wano kuba twamuwangula kati tetumanyi nsonga lwaki azze ate okuba amalaalo gano kubanga yateekawo mu wamukuumi ffe twabagamba baveewo era twagenda buli wamu twatuukawo mu buwaayo yonna tuwadde kwa Abiru yatugamba ffe twasinga omusango bano twasingawo wano waffe waddizi waffe naye ate bo balemerawo tetumanyi nsonga ebalemezaawo. Ng'abafamily eno bali mu kunyolwa omu ku bakozi b'omugagga agambibwa okukoona amalaalo azze okulaba ogubadde era abatuuze Kataba mulye Bunyama bakira nga bamubuuza ekyaviiriddeko okukoona amalaalo g'abantu baabwe. Kyokka omukozi ono ategeerekese nga Kyeswa Emmanuel yeeganye ekyokuba omu ku baakoonya amalaalo gano n'avumirira ekyakoleddwa. Waliwo embadde nsula tujje tugalabe naye nga eyakikoze ekikolwa kino yazze ekiro naye tetwamutegedde nange ngalabye bulabi naye nga jjo nabadde wano nga nnongoosa njolamu n'ebisaaniiko nga bwe mulaba wonna n'enkirya ng'ennimiro neetegekera kusiga enkuba wejjira era abagenzi mbalabirira mbatwala nga bange naye kino ekikolwa ky'okugakuba ate nange kinkubye wala kubanga tekimpeesa kitiibwa kulaba ng'ate gakoonebwa ng'ate bwe buvunaanyizibwa obumpeesa okukuuma. Wabula omuntu mutamanya ngamba ayinza okujja okunkolako effujjo n'agakoona era wasitukewo ensasage erabika nti tuleka tuvaawo. Family nga bakulembeddwamu Namukadde Rose Nakanjakkolwanga saako ne Ssettumba Moses batutegeeza nti kooti yawa ensala eyalagira omugagga Kato okwamuka ettaka eryo nti kuba talinako bwannannyini wabula ekibajja enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'akoona ebijja byabwe ne basaba gavumenti okubayamba. Owulidde kati oba omwana wange ng'oli alina ekifo omwana nziika kubanga oli yatwezingako natugoba ku kijja kyaffe tubadde tuziikibwa wano ekika kyonna nga kiziika amalaalo gaali gakomayirire naye kijja kyonna yakisenda nakikaba ne twalwanyisaako ng'asimye amalaalo olwasooka nze mwe najja n'olumbe kati olunnuma puresa zinkubeeri ejjabuzi naga nti naye muganda waffe nafunako ekitundu tugere kulya kuba engeri gye tuli waffe tuba tutukozesaawo tuziikawo buziisi tugere kulya nti waggulu waliyo omuntu tugere kulya nti yataddeko sseŋŋenge tuze sseŋŋenge twamuggyako sseŋŋenge twamuggyako era yasibyako ne muganda waffe omu eyalimu eyawoomamu omutwe mu kumuggyako sseŋŋenge Ssentebe wa Gwafu Central Mukwaya Abbas akkaatiriza obwannannyini bw'abakadde bano ku ttaka lino. Tuliranye gano ye mukadde Namukasa yoyina muziika nako mu 2011 nga baziika wano n'ennyonga okumanya family eno kyovalaba omugagga we yali abba nagana okumuwagira ningamba ettaka lino lya bafamily bano nange nampaabira nga chairman w'ekyalo nganya okulagana naye era tubadde mu kooti yatutwala mu high court e Mukono omusango n'agusinga omugagga ne tujulira kubanga omulamuzi yakisasisa obujulizi bw'abantu bano bwe twawa ne tugenda mu court of appeal omusango gutulamu abalamuzi basatu okitiibwa Nakachwa okitiibwa Sekaana n'okitiibwa Kaziro ye Kaziro ne basala omusango bagamba Kigundu wabba ettaka ly'abakyala bano liveeko nga 17 Desemba naye kali Wycliffe Kato Kigundu alina mutabani we David Kigundu kuliko ne lawyer Obedi Mwebesa bakola ebintu bino omusango kooti yabagoba ku ttaka ly'abakadde bano naye baliremeddeko kali baba ku mateeka batwala amateeka mu ngalo naye nga abakadde bano bawangula omusango bane omuntu ogenda mu kooti n'owaye bujulire n'osinga omusango si kyangu. Yagambibwa okuba omugagga Kato David Kigundu gwe tufunye ku lukomo lw'essimu ategeezeza nti ensonga zonna ziri mu kooti era alina obukakafu nti ettaka lino lirye. Interest yange okugakoona ejjirawa kubanga tuyateekawo nga ngambye kubanga ebijja biriga ebibiri obirabe byeyawudde si bwe kiri kakati what is my interest kukoona bijja nga already we are in a court
Mu kiseera kino abafamire eno baddukidde ku poliisi Mukono okusobola okutaakiriza embeera. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala akakasizza embeera eno n'ategeeza nti poliisi yabakanye edda n'ogw'okunoonyereza okuzuula abatuufu abakoze ekikolwa ekyo. Alex Miseyiri yakusakidde eggulire lino ku Racket TV. Amalindirire.